Amaka gano aga St. Lilian Jubilee Home gasangibwa Kasangati nga galabirira abaana abaliko obulemu obw'enjawulo. Sister Immaculate Amoit addukanya amaka gano atubulidde engeri gy'alabiriramu abaana bano. Wano olunaku tukozesa pampa esukka 8 ku baana abasinga abaana tebasobola kwerabirira, abasinga teboogera, abasinga balina amannyo naye obwongo tebubagamba nti gaaya emmere tulina gisota n'oteekamu supu ng'awera, naye nga essanyu lyange kwe kulaba nga basanyufu. Ekyokuba nti besigama ku bazira kisa, ono agamba nti kisingamiza nnyo ekirooto kye. Tusaba okufuna batuyambako, tufune awagaziko okusingawo, tubeere nga tetwenyigiriza nga bwe tuli. Embeera si nnungi, ku kitanda nteekako bana, abalala basula wansi, ate n'abakozi batono, n'ensasula y'abakozi nzibu, abamu baterebuka nga balaba nduddewo obasasula olw'okuba nti sina kyakubasasuza. Embeera amaka gano gye gayitamu kyekiwayiriza ab'Akasangati Greater Lions Club okubadduukirira n'ebikozesebwa eby'enjawulo. Bano batubuulidde ng'eno bw'ebeemu ku nteekateeka yaabwe eya buli mwaka. Omwaka guno twagaba galubindi 20 mu bantu b'e Kasangati. Tutunulira childhood cancer, tusomesa abazadde, tusomeseza abazadde abantu b'e Kasangati engeri gye basobola okwewalamu cancer naddala mu byokulya. Tutunula hunger relief ng'olwaleero tuli wano okulanga tukwatirako abalabira St. Lilian. Bano era wano we baviiriddeyo ne bakoowoola bazira kisa okudduukirira abantu nga bano. St. Lilian family erabirira abaana be basuula bamulekwa, so tubaleetedde ku bintu bye bakozesa nga pampers, ku mmere, ku bibala, basobole okulaba nga nabo bwagenda mu maaso n'omulimu. Omulimu munene, mpita gavumenti n'abeesobola bonna okujja okubeerawo. Oluvannyuma bammemba ba kiraabu eno bakuŋŋaanya okukyusa obukulembeze bwabwe kye bakola buli mwaka. Wano era bayanjudde n'enteekateeka zaabwe ez'omwaka guno.